tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kiki ekikukoze okutuuka wano w'oli nti okuva ku yellow mpaka kati waliwo n'oluyimba olwafulumye mu studio lwe nategeddeko mpaka kati okyayimba? Kiki ekyo? Ndi promota nina okumanya kiki ekikukozesebwa okubeera ng'okyayimiridde mu kuweereza Katonda? Ekibuuzo ekyokubiri, amagezi ki g'olina ku bayimbi abayimbira ku bituuti bya secular ate ne bayimbira ne mu kkanisa? Ekyo si kyange. Oba wamagezi ki kirungi okugendayo oba obutagendayo? Kansooke kwebaza mukyala Musumba, kino ekintu Katonda yakiŋŋamba ne sikikola. Nempita Donizaabu ne mugala Donizaabu, nyambaako tuyite abayimbi tusabe. Ne tubeerawo ne twemoolamola, naye mukazi wa Katonda ate yina akijjayo mu ggulu. Era ndowooza nja kwogera ne Betty Nakibuuka, Pastor Wilson, mwannyinaze mukyala Kitonsa, Betty Namaganda. Tuswadde nnyo, tulina kubafa abaayita dde abantu bano. Namaganda nange Pastor Wilson tuswaleko, kubanga naye Katonda yeewunyisa. Katonda bw'omunoonya, buli bw'ogenda maaso ga Katonda ovaayo n'ekintu. Nze ndowooza kino wakijje mu Katonda, so congrats. Ekyokubiri, nzisaamu ekitiibwa abaweereza ba Katonda mwenna, Kingdom mpuliddeko, Pastor Kanneme ono muwala wange mumanyi, naye simanyi nti walokoka n'onywera bwoti. Twabeeraga ffenna mu bidongo. Amiina. Nefuula atakumanyi. I'm so happy to see you. Sebo nsanyuse, abatume ba Katonda abasinga, Pastor Wilson tubalira naye, oli mukama wange Joab oyo ye mukama waffe mu by'oluzungu. Abeera mu byaluzungu byokka, ate atukwatirako nnyo. Abasinga muli baganda bange, ndabye wali Zikube Wepwa, yimukako. Nyabo yimukako. Bwe nva wano ku katebe gwakaddako, nja kusaba okwebaza UCC family. Ebibuuzo ngenda biddamu, naye njagala okwebaza bwe twafiirwa Bishop Stephen Senfuma taata waffe. Twajja wano ffe nga tuli baana bato nnyo, naye UCC mwewunyisa Pastor Serumaga ne mukyala, omuliro gwe mukumye mu kibuga muno bukyanga muzeeyi yafa. Uganda church is young. Kakati abasinga ba founders abatandika ekkanisa ze Uganda balamu nnyo. Most of them are still very alive. Mention Watoto, mention Miracle Center, mention Full Gospel Church, abazeeyi bakuze naye weebali, mention Elim Church. So the Uganda church in general is young. So kino ekyatutuukako kyali kipya, a founder to die. So it was scary to navigate that new water. Naye Pastor Serumaga n'omukyala ne ttiimu yammwe mwebale nnyo bye mukoze mu UCC. Kale njagadde ako nkayiseewo. Mpoze ekisembayo ngenda kusaba ebibuuzo ebyange babimpe mbiddemu mulundi gumu, kubanga bw'onaaweza emyaka gyange ojja kitegeera. Bakama bange mwenna bayimbi bannange, mujja kunzikiriza nze nziremu ebyange, bwe mmala mbaddukeko. Bw'olikula ojja kutegeera. Kiryokke bannange. So if I have 3 questions,
ofo nsaba ebyange mbiddemu newakwata nandyagadde tu interact kale ne baganda bange maybe kale maybe not naye kale tukikolere wamu naye nga kyanguwa then ndekewo bakama bange. I congratulate you. Thank you. Ekibuzo ekyasoose. Sebo biki ebikukoze okutuuka awo? Ebinkoze okutuuka wano omuyimbi kusabaasaba. Omusiraamu asaba emirundi 5 olunaku, nze nsaba obemeka. Nsaba nga njogera, nsaba nga nsirise, nsaba nga ngenda ku stage, nsaba nga ngenda mu studio, nsaba nga nvudde mu studio, nsaba nga ndikune ku stage. Niza n'okubeera ku stage nga nsinza nga mpulira waliwo ekikutte ne nnyingira mu kusaba. Bayibuli egamba emimwa gya Kaana ne gitoobeera nga toyina nsaba mu mwoyo, nsaba mu mutima, saba buli kiseera, saba mu mwoyo gogwe mu ttuntu n'ekiro era saba kkiriza nti weesabidde era omaze okuweebwa anaawulira okusaba kwo. So ebigambo byange bikwate bulungi. Nandigambye nsaba, ngambye nsaba oba kitegerekese. Nyina we nayimba ennyimba nenzitwalira abo bajowabu abo aba KTV aba TV ze Uganda zonna ne bazikuba nga nvudde mu studio nga ngamba luno lugendagenda mu nsi yonna ne lutasukka nju yange. Nyina lwe nvudde mu studio ne ngamba luno dwo lugenda kubeera namba 1 KTV oba inamaani. Ne ndukuba mu nyumba yange ne nsanyuka ne ndufulumya ne luvuga weeks meka. Nyina lwe nfulumya nga sirusuubira omwoyo we ali wano kati ne lugenda paka mu bbaala. Kaakati ebyokuyimba obijjamu magezi go saba. So nsaba. Nyina lumu naliko ku TV ne mpulira presenter omu ng'ayogera. TV teyali yalokole n'agamba bannaye anajjukira Bugembe ne babirye nga batwogerako ng'abaafa. Ebyaddala nga batwogerako ddala ng'abaafa. Kati oli ne mukubira ne mugamba waayi ngonjogerako ng'eyafa. Yangamba abaana abo bambi baali bayimbye nga tulinga abaafa. Nenyimba ennyimba awo zonna nga zifa. Nyina akayimba ke nakuba bamukamanyi kagamba tembeya tembeya njiri tembe ne mutembeyi ntembeya njiri wakwana mukabandi ate weegana bali kusanga mu baloba. Neŋŋamba luno lugenda vuga ensi yonna. Lwavuga wikisezi nensiba nensaba nenga Mukama nsaba y'ennyimba kuba nezasooka gwe yazimba. Mukama nampa akayimba wanaaza 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 kebibi. Nengenda eyo mu kyalo ekyazanga Pastor Kim yalinayo enjiri nensanga nga bayimba wanaaza. Wiiki yemu end of the week nengenda e Germany nensanga Abagermany nga bayimba wanaaza. Kakati oyo sinze. Omuyimbi abeera ng'omulimi asiga afukirira Mukama yameza. So I'm being as honest as possible. Ebyokuyimba zina bijjamu amalala. Katonda ye mugezi waabyo. Ennyimba ziva mu ggulu. Oyinza n'okuyimba oluyimba Katonda n'agamba olwo nange siruwuliranga. Nga naye gwe olwagala nnyo Kama yebazibwe nnyo. So nze nnyimba nzijja mu ssaala. Nayimbye akayimba abayimbi mukawulire nnyo. Yemmwe mujjawo ennyimba buli kiseera mukuba hiti ku mavivi. So prayer nsobola obbawa ansa mutwalo naye kusaba nze nsaba kuzemba. Wow. Sibazemba na simba tumukubire mu ngalo bannange. Nga tannakola ekisembayo yagale tumubulize ddala ebibuuzo bye ne kino kimusanze. Musumba abayimbi bwe bakulaba nga oli musumba nabo ne bakyusamu kati buli muyimbi yafuuse musumba. Oba wamagezi ki
bagadde obusumba kuba naye bakulaba oli It's musumba. okay okutandika essabo si kirungi tandika ekyaki. Omuntu bw'abeera mu biro ng'alina kyayagala ozaala, bw'otamukwata bulungi azaala essabo. So bw'awulira ng'awulira ekyagala kuzaala kyaki, gizaale. Nze sikinaako ttala. Kasita esigala ng'esomesa Yesu, oba erimu babiri oba 10, I don't care. Nfo ky'otandika ebbaala oba essabo tandika ekyaki. Ebibuuzo byammwe babiddamu bannange mukube mu ngalo. Ekibuuzo Musumba ekisembayo gye mwasinkana ne Sharon Nagawooyo. Naye nkinyonyodde bulungi. Mutawaana ki omuyimbi otandika ekyaki? Ekibuuzo kibadde ki? Ekyo nkizeemu. Nze Wilson Bugembe. Nnyimba byawandiikibwa. Kati bwe mba njagala byogera njawulo ki? Nsobola okiyimba, nsobola okyogera ku sande. Ayi Katonda wange. Oyo ye muyimbi. Wanika emikono Mukama akuweeyo ekyamagero. Musumba. Oyo musumba. Kati njawulo ki? Kyonna kigambo. Nze ndowooza nti conference eno nnungi okuyamba abantu okutegeera kubanga gwe Katonda kasita okakasa nti akuyise n'otavuma pasita wo n'otayomba na pasita wo n'otaba na malala. Nze si totandika ssabo totandika bbaala oba yagala tandika kyaki. Katonda ayagala buli koona wabeerewo ekyaki e Uganda wano. Yani yagamba abantu nti abasumba ani musumba kama yebazibwe. Kansigaze emirembe wano ndi mugenyi. Gwe bw'owulira ennyonta ng'oli ku kigambo newankubadde nsaba abayimbi okufuna musamuka Bible knowledge. Oleme kutandika butandisi olumu tugudde mu bikopo bingi. Osomeko ku Bible ofuneyo ka koosi bwe kiba kisoboka oleme kutandika butandisi. Naye ate nze sinza nnyo kikugamba kuba saakitandika nange ekyo. Naye nsaba nze bw'oba owulira ennyonta etandika ng'owulira ennyonta ogiwulira yogera ne musumba obeera mwetowaze mugumiikirize bw'agamba lindako. Naye nze siraba ttabbu. Nfo ky'okutandika essabo oba ebbaala tandika ekkanisa bw'oba ojjaako ky'okiwulira. Ate gitandika ogitegeera oba olowooza nnyangu. Nakyo kijja kukuyamba. Kuba ojja kubeera awo nze singa ndi wala singa natandika tandika. Olw'ojja otegeera oba yakuyita oba teyakuyita. Amiina. Musumba ekibuuzo ekisembayo waliwo sooka obuuze ekyo. Neyanziza nnyo. Mukama waffe yeebazibwa muzeeyi. Bannange bwe nva wano ebimu abasumba mubitereeza. Nze njogera bwogezi mubitereeza musumba. Amiina muzeeyi. Nsomye obupapula wano obuwerako nga abayimbi babuuza nnyo ku kikwatagana n'okukola kolabo n'omuntu nga si wa mu kkanisa oba nga si mulokole. Ndabye obupapula bungi ndowooza abayimbi baagala kutegeera kiri kitya, how do you go about it. Then omulala yabuuzizza nti ennyimba azifuna n'aziwandiika naye ate ng'ennyimba ezimu zaafuna yagamba si za gospel. Kati simanya ani azimuwa. Ekyo Namaganda ajja muddamu. Mama Betty tuyambekaawo. Nze kanziremu kiri ekya kolabo. Oba mwampitidde ki? Bannange kambabuulire. Mulekeraawo okusosola abantu. Mulekeraawo okuvuma abantu olw'okuba tannalokoka. Buli ekirina omukka. Let all that has breath praise the Lord.
lwakuba bayibuli gwekulabula nti ayimiridde weegendereze oleme okukola ki okugwa. Naye bwe mba nga nze nyimbye oluyimba n'omuntu atali wa mukyaki nga teruvuma Yesu, lumusitula, lumuwaana, lumwogerako bulungi, sikiraba mutamu okujjako nga luvuma Yesu, olwo tetujja dukola. Naye newankubadde njagala mbaddiremu ndowooza ngenda kiddamu wali, si mwenna nti mwakiweebwa. Mpulira nyira byenjagala okwogera naye omutima gwange gutidde, oba mbibagambe. Joab Anyambe oba Pastor Wilson oba Sebo wa Kingdom Ntaasa, abantu abafollowinga Juliana Kanyomozi bali bameka? Kinda many. Banji nnyo. Ate abakufollowinga gwe wa gospel bali bameka? otukoze otya? Bw'ofulumya oluyimba nga lusitulani n'oli alina miliyoni emu naawe alina abantu 100, olowooza Katonda anyiiga? Nze ndowooza Katonda akeera ku makya ayagala enjiri etuuke mu buli kanyomero gyetatuukanga. Kaakati tumanyi okwekolera akagurupu kaffe, Mukama yeebazibwe. Oyo toyogera naye, oli toyogera naye, oli toyogera naye, n'oyo toyogera naye. Nze nyina ekirowoozo okujjako nga Mukama takikuwadde. Naye oli bwajja n'agamba kati oluyimba lwa Kenzo zikube bwepwa, owulira nga luviira ddala mu lwoli, olwoli ne lukoma ewaffe mu kyaki, olwoli ne lugenda ensi yonna. Kati bantu bakuba emiggo balowooza lwoli, ati njembuze Kenzo idea yagijjawo, owulira nga yagijjawo. So if I have a bigger drum and I can drum it and it can be heard in villages and togenda kuvuma Yesu wange, come on, let's sing Jesus. I mean, tuyimbe fenna, kambalage mwenna mubeere bamazima, mubeere bamazima. Bw'oluno limba oba olumanyi tuddemu fenna. Kanyimbe Mukama wotolinze na bino byonna Mukama ebinuma bitwale. Mbuliza neiba waluyigirawa tugende. Kankutendereze ssebo neyanze nsiimye, sibawulira nzani ayogera ne bawulira, Katonda munene. Tugende. Ninda manyi wande Mukama mulungi abite bikute. Kati mbadde manyi muli balokole nnyo temuzimanyi. Waliyo abantu abamu, kambeere na honest, ani ku mmwe wano nga baabise ne bagamba nti bannange Kamiliyoni afudde fire, bannange message afudde. Ani ku mmwe ayinza okubuuza nze ni mulokole bebaani abo? Kitegeeza we like it or not, they are big. So bw'abanga asobola okwogera nti Yesu ye Mukama, nti mujje eri Yesu, oba abitegeeza oba tabitegeeza, millions and millions of young people will follow. Okujjako nga tekyakuweebwa. Mwebale nnyo. Nsaba ekisembayo ekya stage, kuyimbira ku stage ya Musumba, okuyimbira ku stage eya secular ate nojja mu church babuuza
kiri kitya muzeeyi nga tonnakiddamu oba nabali okujja kubanda byeko wano kapapula nti ku stage yaffe tuyita bali nabo ne bajja ku stage yaffe eri yaffe ya worship house ogyeraliikirira kale muzeeyi bannange abooluganda gyemuli oli ku There is Still Hope channel y'essuubi era kino ndaba kiddemu byonna kankozese nakibuuka beti namaganda mwanyinaze kubanga ndooza wetwenkanamu wano ku myaka kitonsa kale beti oli mutonze mukulu Pastor Wilson kankozese mukyala musoma Katonda teyakoma kubiikira Mariya okufunisa olubuto. Katonda teyakoma ku Nuuwa okumutuma okuzimba eryato. Omwoyo Omutukuvu akyafunisa abantu embuto. Naye teriyo olubuto lwe baali bafunidde mu lujjudde. Embuto zifunibwa mu kyama. Bwe zimala okuzaalibwa ne tulyoka tuzisitula. Sirabangako agenda muleeba nga bwe yeepositinga nyingira kati nsindika gwe recording teeka TikTok nsindika omwana. It is a private affair. Fenna abatudde wano bwe ngattamu Pastor Serwadda nengattamu Pastor Serumaga nengattamu Pastor Kayanja nengattamu Pastor Kiganda nengattamu Pastor Senyonga nengattamu Pastor Gary Skinner nengattamu, I can tell you none of those started what they do here after inquiring from people. Ebibala bye tufunye mu church ezo, ebibala bye tufunye beti namaganda wera mawulire yani oyo ye namaganda yani oyo ye kitonzi yani oyo ye Serumaga yani oyo mwaliwa nga Katonda amuyita ffe tubala bibala. Katonda akyayogera n'abantu ebintu ebitategeerekeka nga tebijja kukola sense mu matuugo. Kyotategedde tokivuma kisabire. oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Ennyonta Katonda yagigaba. Kyowulira kyoyagala okukola ku mutima gwo ono abadde sleepless tayinza kuwummula paka ng'azadde olukungana lw'abayimbi n'akuba amasimu ono wa Kingdom yandibadde tamuyita yandigaye lwaki ojja wano ffe tuli ba inamani. Kitegeeza muwadde olubuto nga ne bw'oba okola ku inamani obuuza n'aba Kingdom bajja. You will not understand it because it is a private affair. She's pregnant. Nsaba eno yebeerebeera last question yange because I want to challenge you young, my brothers and sisters. Ojja kwegomba ebibala nga tomanyi mirandira. Ojja kuvuma ebibala nga tomanyi mirandira. Ffe be muvuma twasiiba, twasaba, twakogga, twasula enjala, twatambuza ebigere. Bino bye mulaba byakungulu nnyo. Ngenda okuyimirira ku siteegi gwe gy'oyombesa ng'amafuta n'ekisa bye nnyambadde biva mu myaka mingi n'okusaba okungi. Kyova olaba nze ne bw'onkuba emiggo oyinza okunvumira ku TikTok okwo oba ku Facebook ne sikuddamu kubanga si gwe yampita tomanyi we nayita. Nzijukira lye twatambuza ebigere weekly from Makerere paka Seguku nga tutuuka ebigere bizimbye okusaba ne kutulema ne twebaka bwebasi ne tutambula. Nzijukira nasanga twatuuka ku Ucc twatuuka e Makerere e Seguku ku Prayer Mountain nga tutambuza bigere enjala etuluma tuyina mu nsigo za bikajjo 2 ezo sibulukuka.
ngenda okulaba ali nga Pastor Stephen Senfuma atadde wali akakeeka n'ettaala ku Prayer Mountain nga yakamalayo weeks 3 talya tanywa. Kyova olaba ne bwe yafa kye yatandika tekyafa. Kati mmwe abayimbi b'ennaku zino si mwenna mutunuulira ebyambalo bya Essala ng'agenda okuwangira olubiri okuwangula omutima gwa kabaka ne mutamanya nti yamala ennaku 3 nga tannayambala. Kakati gwe otunuulira engoye, haleluya, n'ogamba Esther ng'anyumye asinza abawala. Ku ngoye za Esther kwaliyo ennaku 3 ez'okusiiba. Kyolaba bano bannamaganda balina ennyimba ezitafa. Oluyimba ne lukuba emyezi 6 ne lufa. Namaganda najja n'agamba nali ntambula mu kkubo, bajjawo ennyimba ezitafa. Mukyali nange. Kyobulaba ezaffe zifa mu myezi 2-3 ne zifa. Namaganda najja n'akuyitako, Nakibuka n'akuyitako. Mukama wange mu kusaba n'okusiiba gye tujja bye tukola. Mwebale nnyo obugalo obunkiina. We are not, that's why a comment of an enemy that has risen yesterday cannot uproot some things. That's why osobola okubeera ku radio n'onkolako program okumala emyaka 3, program yo neggwawo naawe noggwawo nonsigalawo, kubanga saazaalibwa jjo, saazaalibwa kungulu, kusiiba, kusaba, kunoonya Katonda, kukoga. Nagenda ku lumu okulaba jjajja mu kyalo. Jjajja n'angamba mwana wange Yesu ng'agenda kutta, okoze olinganga situlo. Actually mwenna nsaba ndowooza ono kyadagera nyina akayimba ngenda kata wiiki ejja mukawulirize kagamba taba kuba Mukama. Kakati golowooza nti nga sinagenda mu studio nga sinaleeta liba, twayimba ennyimba ne bazisuula, twagenda ku stage ne batugoba. Nze nali nakyawa n'omwoyo omutukuvu twakaddamu juuzi okwogera nga bakugamba leero ogenda kuyimba ku Sande n'okola program n'otuuka ku ssaawa 2 omwoyo omutukuvu n'akyusaamu, pastor n'akugamba omwoyo yagaanye, omwoyo agambye tukole tuti, nga tutuuka ku makya ssaawa 2 service neggwa ssaawa 10 nga toyimbye nga tetulina ntondo. Ne bakuwa olulala n'ojja ne batakuwa. Twagendanga okukola program ku TV WBS n'otuuka ku ssaawa 2 baserebu bonna ne bakuyitako program neggwa ne bakugamba ojja kudda olulala, si mwezi gumu 2. Twayimba ennyimba ne bazisuula mu kasasiro. Ne olina omubuuzi olimba wange luliwa n'agamba nalukanyuzeeyo mukeberemu. Present omu yagamba keberawo mu kadustbin, najjayo CD yange. Ze baasuula mu kasasiro Katonda ye yazijjayo mu maanyi g'okusaba n'okusiiba. Kale nno bannange nja kwogera nammwe kubanga mbaagala nnyo, nnyinza okusula wano munsonyiwe empisa embi okujja nga mpapa abaganda bange mbawe ekitiibwa mwenna, naye nyina abagole bafumbiddwa wange mu nju, bagole ne ku kyaki emigogo 5 ewaffe ku kyaki. Kati nyina okugendayo yonna nga mpuuba nga pasita. Naye tetwatandika na mbaga, twatandika na lumbe, twatandika na kuziika. Bwe mba wabalekera ekigambo kimu nsobola okutwala olemba nnyonnyola bannangerere, ate lwaki wayimba ne gundi, lwaki wagenda gundi, lwaki wagenda ku kivulu kya gundi, nsobola okikunnyonnyola paka enkyera n'ovawo ng'onyiize. Naye nze ngamba nyina byenkola nga saabijja mu mukono gwa mwana wa muntu. Era ekyo olw'okuba nakibikkulirwa sirina gwe neetondera, sirina gwe neenenyeza, sirina gwe nvuma. Eddoboozi eryantuma lyokka. Era ekisa kyakyo bwe kiriggwawo era siriddayo. Naye ng'akyaŋŋamba go gwe ne boonanvumira omwaka. Actually nyina n'ekyama kanki basomesa abayimbi. Munnange nze nyina ekyama. Ndwawo nnyo okuwulira bye mwogera. Era juzi natula n'omuntu ku Serena ne bagamba oyo bulijjo akuvuma ku Facebook. Konze ate obudde tunyumya ffenna. Njagala mpulire ye agamba ki.
eyampita agamba ki? Oyo kasita ŋŋamba go, I will go. Kale mbasaba mwenna mutusabire, kubanga okuyimuka n'oyimirira ewantu nga tewaliwo Yesu yenna, nga tewaliwo wadde otufuta twonna, nga literally bannange mutusabire. Omanyi okuyimirira ku kintu mwe muli bayimbi nga ne environment nungi. Amini onamala kuyimba kayimba ali wano, ali wano, ali wano, oli nateekako yazuukira mu mwoyo, ne bagamba katwaniriza oluganda Essala. Oluganda Essala naye naleeta akake eri ekiva ku stage nekyolekako tekirina friendly at all. Literally weeyimirirwa tufuta two. Era nze buli wemba ngenda mu nkambi ezo nziyita nkambi, nkubira abasabe nyina abantu abayita gatekeepers. They are all over the world. They know. Okuva lwensimbudde paka lwenyimiridde ku stage paka lwenvuddeko, they are in prayer. They are on an altar. Nsobola okuva ku kituuti ekyo nga teri kinyambadde, kuba ate ku Sunday ngenda ku kituuti kuwanika mikono. I am covered in prayer. I am in prayer. I walk in prayer. I breathe in prayer. However, my style and my dress code does not show you that I'm a man of prayer. Why? Because I want to win souls. Kakati gojja kulowooza nti tuyimirira wali nga tuli bakalu. Tetuli bakalu, tusabirwa. Tuyina n'abantu Katonda be yazuukusa obutasirika. Oba mbazzeemu. Kakati gwe atantegedde nsabira, mpangule emyoyo mingi nnyo ngireete eri Yesu. Kati nekino kankyogere Musumba. Katonda nga yakedde n'akiggalawo ekyo, bakubirayo obucupa. Sikyo? Katonda nga yakedde n'agamba ekyo nkiggadde, tosobola kwogera wadde ekigambo n'eki okuggyako nga yakubedde. Nva waggulu nga mbasaba muneonye Katonda, nammwe ajja batuma ebyammwe, ate mutusabire nnyo. Mwebale nnyo mwebadde. Okay, just Musumba, waliwo abantu abayimbi abakulaba oba oliawo ng'oli eyo oyimiridde ng'oweereza, nabo ne baagala bakole exactly Musumba Bugembe ekyakola, bo bw'oba oyogera naye nabo mu bigambo bitono. Abaganda bagamba tubuukire baaba wabuukidde yagwa mu kinnya. Mukawulidde ako lugero lwabaki? Tubuukire, tulugere ffenna, tubuukire baaba wabuukidde yagwa mu kinnya. Waliwo Namaganda waayise bw'oyinza obutakola ki? Kat this thing of copy and paste ejja kusuula mu kinnya. Nze ndowooza Timoseewo atunnyonnyola nti mu nnyumba mulimu ebiki? Ebibya biki? Waliwo ebibya ebikola ki? Abamanyi Bayibuli. Waliwo ebya zaabu, waliwo ebyaki? Waliwo eby'emiti, waliwo ebyaki? Ebyebbumba. Oyina kubuuza Katonda ndi kibyaki? Kuba ojja kukwata ng'oli kibya kya bbumba, oyimirire ku stage gy'otalina yimirirako, oyatike. Balyoke babuuze nti ekibya ekyo ekyebbumba kyabadde kikima kyewantu awo. Naye ndowooza abamu ku ffe tuli bibya bino bye bayita ebiti. Ekiti ekikopo ne bw'ekikuba wansi kyekulungula ne kikola ki? Kati omulokole omuyimbi olina obuuza Katonda, nze wankola mu bbumba, mu muti, ekirala kyali ki? Mu zaabu. Ndowooza bano ba Wilson be ba zaabu bano. Alina engeri gy'ayimba n'owulira omwoyo nga asse nga tabonyeebonye nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama abampeera omukisa, tubuukire baaba wabuukidde yagwa mu ki? Tweyanziza Musumba. Nzikirize basaba Essala. Munzikirize nsaba Essala. Saba tuyimirire ku abayimbi. Twazze kutapinga mu basajja, mu baweereza, mu bakyala n'akazi ba Katonda
katonda bakozesezza mu ggwanga lyaffe uganda nsaba owanike ku mikono gy'omusumba atusabireyo essaala. If you don't mind osobola n'okufukamira. Nsoke katuyimirire musumba saagala bantu bankyawe yajja n'atufukamiza n'atuyimiriza bannange mbalekera ekyama. Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Okusaba naye leero tukikyusizaamu tukiddemu. Wilson asobola okujja n'agamba yimba Amazing Grace. Amazing Grace. Ne Betty najja n'agamba Amazing Grace. Nange najja n'agamba Amazing Grace nga tuyimbye same key, tuyimbye same words, omu ku ffe abantu ne bawona. Mukitegeera omuntu asobola okujja n'agamba kinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo, oli n'asigala ku simu ye kinsanyusa kiri kimu ye, n'omulala n'ajja n'agamba kinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo, omunaga naye ebbugumu nga linnyika ngende mpulire ku mpewo ebweru. Omulala n'ajja n'ayimba kinsanyusa kiri kimu, omuntu n'agamba ekizimba kibuze, mpulira saagala kuva wano. Enjawulo wakati w'omuyimbi wa gospel, producer wa gospel, DJ wa gospel, omuyimbi wa gospel nti ye mabega wabeerayo power. Omukubangalo bannaye wabeerayo amaanyi. Otandika okuyimba eggulu ne liyimirira ne ligamba tujja tuula avudde ku stage. Ekyo kye mbasabira mwe mulembe ogu ne wano Katonda ayinawo baanoonya. Waliwo bannamaganda benkya, waliwo bakitonsa benkya, waliwo ba producer benkya. Come on, lift up your hand. I release you in the name of Jesus, and I pray that you will learn that febe mulaba wano be muwaanawaana tetusaanira, twali mpale ndebede, twali bitulibya, tetwalina kyakulya, tetwalina kyakunywa. The secret was prayer, still is prayer. Kyova olaba ndabye abantu abafuba oli n'akuteekamu emyaka 3. Siri mu kusaba ntunuulira wano njogera amudikirali. Ndabye abantu abakuteekamu ssente n'akuteekamu emyaka 3 n'akuteekamu ne data kukujjawo. Mbalabye, so good to see you. Ndabye abantu ng'oli asituka n'agamba oyo mujjewo. Ndabye abatenga n'abakulumba b'amaanyi, naye olw'okuba emirandira gyaffe tegiri ku luyimba, emirandira giri eri mu Bayibuli, mu kusaba, mu kunoonya Katonda. Mwe mbatuma mugende eri Katonda ojja oluyimba mu ggulu direct. Oluyimba bwe luva mu ggulu lujja kusukka. Ne babeera bagambye nti wano ku Soroti tetukuba olwo, wano ku Kingdom tetukuba olwo, teri aluziba. Bakyusa Bayibuli gye nsoma, munsonyiwe ate ngenze wala, Bayibuli gye nsoma ba Essala baamenya n'amateeka nti osobola ofuna oluyimba ne radio TV namba n'ekyusa amateeka negamba tubadde tetukola tutyo naye olwo mululeke. Mbasaba tuddemu tulire ku nnyimba eziva mu ggulu nga luli virgin anointed straight from heaven, and for you to do that you have to go through prayer. Kati kambabuuze Justin Nabosa jasi ayimba ekigambo yerere 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 mama nafuka famous kina makulu ki ngagamba Bugambi. Good to see you brother. Ngaga yerere 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 mama. Lumu nagenda ebweru mukyala musumba nenzija n'ensawo okuva mu America ne Sweden ng'abantu bampadde ensawo za jazz tebamumanyi. Tuweere omuwala eyagamba nti yerere 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 ozanyisa amafuta. Osobola ogendayo gye mutugamba lwaki ogendayo, nze manyi bagamba wanika emikono ne bawanika nga tulina mafuta bakuba cupa. Kale mbadde nsaba abayimbi ba gospel mmwe Nakamoga mmwe gye twajja ennyimba tumanyiyo, gye twajja amafuta tumanyiyo. Nze kambabwire n'ekino kyekisembayo Patrick mwana mwe mutukuvu, nze naboolebwa nnyo. Nze ssebo mmwe muli bapya mwakajja nga ku lisiti ffe be bataagala kuwa. Bwe baagano tukkiriza ne tunoonya Yesu ne tusaba
nze era mbabuulire sinza asinga eddoboozi sinza asinga okuyimba naye mukama yanteekako ekintu ekyo bakinzijjako mba nfudde yanyamba netuka ekiseera nendaba abatanjagala nga batandise okunjagala ng'omuntu aviiridde ddala mu kukukyawa kati zikubeebwe pwa makulu kyago Uganda yonna negamba pwa bannange omukazi ayimba bannange omukazi nedda emabega wakyo wabeerayo eggulu erigamba go go go. Nasanga omukyala nampe miliyoni 5 yampe miliyoni 5 mu Amerika nangamba webale nnyo konze zaaki nangamba olimba lonna sirutegeera naye kana akagamba nenzungano obwana bwange bamuyita Mama Dorini ali mu Amerika bwajja Uganda tusaba naye omanyi lwaki yampe miliyoni 5 nayimba ki nangamba abwana bwange obulaba mu Amerika twabenanga kasubi ku munaku twazunga nangamba 2 kitunduza nenzungano obwana bwange 2 kitunduza amasimu nenkubanga temu nangamba mwana gwe wankwata otya nonteekaawo noyimba buli kintu kyange kati ekyo magezi gange omuyimbi wa gospel alina okuba nga alinako amafuta alinako ekintu ekyenjawulo ne bw'aba alowooza era ebigambo bye mmaze wano nga njogera abooluganda kambabuulire mbadde ngezaako okunnyonnyola nti kyemulwana nakyo tekigenda kumalibwawo debate teri n'omu agenda kugamba lekeraawo okukola booti okuggyako ye kati tusobola omumala obudde nga mbanyonnyola bannange neneetonda waliwo abasumba abampita mbeetondere nebagamba musumba nange kyenkola sikimanyi naye nina ennyonta eyagala buli muyaayo okujja eri Yesu eyagala buli okujja eri Yesu yennyonta gye nnina Olikudde is still hope nga Channel tosobola Yesuubi kuŋŋaana natandika worship house Light the Church by then abasumba bantuuza era Pastor Sefuma ye yaŋŋamba naye nno Pastor Sefuma ne Pastor Namutebi kyaki abantu bagamba gigale bagamba Sitaani yali muyimbi nayagala yali malayika n'afuuka nga muyimbi nayagala afuuke Katonda n'agwa Katonda ngamba nti church gy'otandise obadde muyimbi kati nga Sitaani kyekigwo kyo eyo church kyekigwo kyo nennoonya Mukama nga Mukama bw'oba tobirimu mbivaamu nendoota ekirooto nga ndi lubuto lukulu nga nnyingira muleeba bwe nti nendaba President Museveni ebirooto binyuma obeera ne Museveni nobeera ne Kabaka waliwo n'abamu wano gye wabadde naye Mukama yeebazibwe nnyo nennyingira muleeba. But I feel a bit guilty nti ntuta obudde bungi naye allow me just close here. Omusumba yanvuma beti omusumba yanteekamu essimu nampa okubikulira kwa Sitaani bwe yali omuyimbi nampa nekyo kitegeeza nti kyaki gye ntandise ye Sitaani natya kubanga oli yali bishop natya nentandika ogenda mubasumba omukuomu newa Pastor Sefuma najjawo Pastor Namutebi nagendayo nanfukako amafuta nange atotya nange Pastor Namutebi yanga nali ntidde naye sidde nengenda wa Pastor Kimuli nansabira nampa ebiro okugumawo Pastor Sefuma naŋŋamba naye nno nange bwe nali nveza engebe abantu bagamba sisaanidde simanyi genda nendoota nga ndi lubuto lukulu nenyingira muleeba Museveni yali waawo president nga ayambadde ebyamagye nemubuuza Mama Museveni wama omusajja azaala abatananziramu naŋŋamba yingira twali bakazi bangi nga tuli ku katebe basajja bakazi buli ali mu eno prayer meeting Mukama akufunisa olubuto ozaale mba ndi mulayini nze beti naliko muleeba twalinganga 6 nzijukira ddala nga tuli mulayini Musumba nga tuyingira tuti kati time yali etuuka nga muzayo abakazi basatu jukira ekirole baŋŋambye nti nfuuse kitegeeza nage Mukama ayogere nange bw'aba tampise kyaki njigale nebyenkola
nalimbuza y'abakazi basatu kama bali kumpa ebigambo bino, maybe it can help. Omusawo n'afuluma eri ku luggi n'agamba next. Bonna bonna abakazi abaaliwo ne bagamba Bugembe. Ne mbagamba mwabaddako nga bwe bansekera ne bagamba genda. Mba nyingira ne ba President Museveni mugamba Museveni wamu omusajja azaala nange agenda. Ne nyingira ne nzaala. Naye ng'olubuto lukyaliko naye nga ndulaba lwetoddeko inches. Mulowooza nazaala ki? Omusawo yandeetera essowaani y'emmere ey'amatooke n'ekinyeebwa nga biwunya bulungi, naye ng'olubuto lukyakola ki? Ne mubuuza ate ng'ate lukyaliko, naye mu kirooto ng'okiraba nti lukoze eki? Lwetoddeko katini. Nangamba olina olubuto olunene nnyo, ojja kujjanga bw'okola ki? Bw'ozaala. Ndowooza ze worship night, ze nnyimba, ye worship house, ye Master Child Care Orphanage. Naye nga byonna byenkola wano njagadde abayimbi mbabuulire. Actually naffe tugenda kuyita abayimbi bannaye. Mukyala Musumba otuyambako. Nze ngenda bayita kiro, lugenda ba Lwakubiri mu kusaba. Tugenda kusaba paka ku makya. Njabagamba mu December doni zaba njabagamba mwenna mbayise invitation yewedde bannaye, mwenna mbayise ate bwe mujja wano ne mujjira oli ne mutajja mbalaba. Nenga 30th of October mbayita tulina Younger Pastors Prayer Camp abasobola mujje tusabe ku worship house. Tugenda kuba ne Pastor Julius Rotronyo of Watoto Church. Naye mbadde mbagamba kino nti byonna bye mulaba tukola tolimbibwa ogumotoka n'engatto biva mu kusaba. Muwanike emikono. Ayi Katonda, nsaba baganda bange muntunulireko nga mwanise kino kankyogere nga nfukamidde. Nze siwulirangako n'olunaku n'olumu nti nsaanidde nti oba ndi w'amaanyi. Ninga aloota beti ekirungi wooli beti nkwesibyeko nnyo leero ne mukyala kitonso oyo. Ffe tuzaalibwa kusaba. Mwannyinaze muto wange yakajja mu njiri tuva mu kusaba, tuva mu kugumikiza. Ffe tuli mu Zabbuli 4, nalindirira Mukama n'obwesigwa. Ffe twagobebwa ku bituuti, twakola rehearsals ne tutayimba. Twakolanga practice n'otunula n'ewantu noga kantunula eno bwente ekituuti kiri eno, n'otuuka ekiseera nga ate kiri eri watunudde walala. Twagobebwa, twanyoomebwa. Katonda yajja buzinaabako ekintu kyakutula bwe pwa. Kati ekyo bannange teri programu ya leedi eyinza kitta, teriyo komenti eyinza kitta nti oli yakuvumye. Kiva eri mu kusiiba, mu njala, mu kukogga, mu kwegayirira, mu kusaba. Kyovulaba abantu batwesimbyeko ne batuvuma. Waliwo oli yanyumiza ekirooto, oli yasasula abantu nga is good in computer. Ajengako ekifaananyi kyange atekeko omutwe, akwate bode atekeko omutwe gwange, nga omwana adesigninga nga asobola okulaga nga wabadde mu hoteeri n'omuwala nga muli bwereere on computer. Va ku AI many years ago. Bantunuuliza ekifaananyi kiri nkukakasa nga ne bwe nandinnyonnyodde emyaka 10 nti si yenze nga teri ajja kikkiriza. Naddala ewaffe Masaka mu kyalo bange Bugembe bambi ate bw'otulabyeko amatoola bambuzi. Ebintu bitutomedde bannange. Eyalina ofulumya ekifaananyi ekyo oli n'amukubira nnyo amasimu, leeta ekifaananyi, fulumya, leero awedde. Oli n'anyiga n'amugamba naye naawe omanja nnyo. N'omusajja talina kye yankola, sijja kifulumya. Mwe ndabye abantu abalowooza nti kye twambadde bizigo babikuggyako. Okuwangula kwa Essala tezaali ngoye nangatto, ze nnaku 3 ze yasiiba before. Ndabye waliwo kyaki yali awo, sijja jogera linnyo, bamugijjukira abaakubanga ennyimba nga bayimba omulabe w'ekkanisa yani. Mumujjukira omuyimbi
nga buli bwokuba oluyimba olwo ng'abalaga nti yenze mulabe w'ekkanisa nga buli bwolukuba ku lediyo yo ba tv ogenda ku church pasa nakuwa emitwalo 15 oba 3. ndabye ebintu nze, ndabye abantu abasasuddwa ssente bajje babeere bakwano baffe nga bamuwa emiliyoni 5 oba 3 buli lunaku paka lwanatukozesa ensobi abakulu be banategeera parental guidance advised. Singa Katonda teyali naffe kyobulaba leero mbadde nsobola okubanyonyola munsonyiwe nagende kino kyemulwana nakyo si bizigo. Kyobulaba komenti tesobola ndabye abantu abatukola mu program oli nagamba ngenda muvumira emyaka 5 wakumalira ng'oli w'amaanyi kubanga akwata ekikolimo n'akifuula eki Katonda yekka yayinza otugoba. Nyina n'ennyimba ze nnyimbye ne zifa mu njulira abayimbi ne zifa oli nagamba oyo yagwa ng'ate mutuufu teziwulikika oba oliawo Katonda nakolera oluzzi mu ddungu ng'olwa Haga. Kale mbasabira mwenna obuwanguzi eyo gye mwagala okwegomba gye mugenda waliyo emitawaana. Nsaba emirandira gibeere mu ye, nsaba okusiba n'okusaba kuzaale. Ndabye rediyo ezizze rediyo neeyogera ne baleeta etteeka nti oyo Bugembe wano takubwa. Tulina bati yanyumizaako ekintu siri kyerabira waliwo rediyo emu yabalokole yamuwa ebirango ate tulina n'okusonyiwa siri nti nyiize naye kambabulire yamuwa ebirango byabwerere ng'alina konsati yedda sene yawedde bwe yatwala nga kuliko abayimbi abanaabaayo olinaagaba Betina Maganda Wilson ne batekako Wilson Bugembe etteeka ne liva waggulu nti jamwe Bugembe bw'oba oyagala ofa esigale tulina yajjana nga muganda wange nakugyemu nze njagala ofa naye ng'eyanzigyemu simanyi kye namukola. Ne rediyo si y'Abamisiri y'abalokole. Kakati bino bye weegomba mbu obeere eri olina okuba mwe kalina esooka eri nga tennagenda eri. Mukama simanyi omwe mutukuvu yanguddeko njogera nga ntya Mukama nabadde ngenda kwesa eddakiika 3-5 naye kalina esooka eri. Mukimanyi nti omuti gukula twice. Omuti gukula emirundi emeka? Banziremu gukula emirundi emeka? Gusooka eno mu ttaka, kino kyekisembeddeyo ddala. Gusooka wa? Banziremu gusooka wa? Naye mu ttaka teryagulaba, mu ttaka teryaguwaana, mu ttaka teryagukubira ngalo, mu ttaka teryagamba guugwo maama guugwo gubaze. Gusooka eri mu ttaka gwe gwerwanira gwe gunoonya ekkubo waliyo enzikiza. Bwe gumala mu ttaka ne guvaayo Katonda alowooza nti agenda guvuma. Nsaba ekisa nga tonnayambuka okkirire onoonye Katonda. Mukama Katonda nkusaba omukisa ku kifo kino. Nsaba omukisa ku baganda bange be nabo ku kituuti. Nsaba omukisa ku baganda bange abali wali nti teri w'amaanyi teri asaanidde okuggyako ekisa kyo. Nsaba ekisa ekyokusaba mu luumu muno muveemu abayimbi ng'oluyimba lwe teryaluloga nga teri ayinza muwanulayo. Muveemu ennyimba muveemu ba producers ba DJ ba radio ne TVs nga teri kiyinza kukuwanula kubanga Katonda yakuwanika. Kiyinza okunyeenya, empewo esobola okunyeenya, esobola n'okumenya naye tesobola kusiguukulula. Nsaba Katonda akumbeere, Katonda akuyambe gwajimba ennyimba nga zifa ofune ennamu. Ate nsaba n'ennyimba ezitafa ng'omwoyo we nga zino ez'Abannamaganda nga ze tuyimbye ez'aba Juliana. Those songs are 18 years old, 15 years. Bw'aba omuntu atalina mulokole ayimba oluyimba ne lugaana okufa ez'aba Misach ate mu abalokole. Katonda atuwe ennyimba ezitafa, ennyimba eziwonya, ennyimba ng'oli agamba nze nawonye. DJ ne bw'aba agamba nze ezo sizikuba, oluyimba lugireko eggulu nga lugamba ojja ddukuba nga yimba Yesu beera nange, Yesu beera nange. Oluyimba lwalinganga oluliko alusindika. Nsaba y'ennyimba ng'eggulu lyennyini lye ligamba I am behind that song, no one can stand in the way. Ngolola omukono gwange ne nsaba ekisa n'obujulizi buve mu Lukungana luno. Era Mukama nange ne nkwegayirira onnyongere ne baganda bange emyaka emirala mingi
omutali malala, omutali kusiga okululwa, tusobole okuyimusa erinnya lyo. Ositula abayimbi abato bangi n'abasituse tubasabira gye bali bangi, ba Copy Bly, ba Levikson, ba Twina Abat, ba Justin Nabosa, ba Damasco, ba Kalukomeza, gurupu empya esituka eri eyo bangi nnyo, bagagamagu gurupu eri eyo nze gye mmanyi ne waliyo bangi nnyo, ba Holy King. Tusabira generation, waliwo n'abaana abapya amanya sinagakwata n'emu no mulimu abasituka. Tusabira worship teams, tusabira ekisa ng'oli bwayimuka ne bw'aba ayimbye ekintu kyekimu ng'eggulu limuwagira. Mukama nsabye abaana b'omulembe guno baleme olowooza nti ngoye na mmotoka na ngatto, balowooze nti omuntu bw'anoonya Mukama yagamba mujje gye ndi mwenna abakoye nja bawummuza, munnoonye muliraba. Mukama gwe ekirombe kya zaabu, gwe ekirombe ky'ennyimba, gwe ekirombe ky'amafuta, gwatakaliza, gwataggwerera abakunoonya bakulaba. Mukama gwatuwadde ennyimba nga n'olumu tetwalusuubira. Situla amagye, situla ejje, situla ejje ddene okuva e Masaka paka e Kotido paka eggulu paka e Kampala n'ebino ebyokulooza mbu b'e Kampala bokka be bayimba. Tusaba ennyimba zifubutuke ekibuga eyo, zifubutuke Mbalala, zifubutuke Jinja, zifubutuke wabeerewo okusituka Kampala. Tusabye Mukama otusitule. Tusabira ne bano babeti abakazi abayimbye ekisa ekipya. Katonda abongereze ennyimba ezo ezigenda ku mitima ne zibotola ekibuga kyonna. Tukweyanziza Mukama kubanga gwe bw'ositula omuntu. Abantu bayomba lwaki temunsitula? Siffe abasitula, gwasitula. Bw'ositula omuntu teriyinza muloga, teriyinza mussa wansi. Abamwesimbako be bagwa olwana entalo ze. Ndese wano ekyama mu bayimbi ekikola omuyimbi wa gospel: kusaba, kusiiba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.